Abatura nibagira ngu amakuru go kufa kw'omutura mutahi wabo gatanchire kujanjara shahi ibiri ezekiro obwo nabo niko kumanyisaho polisi bwanyuma yo kushanga enfa ya mutahi wabo nebuzabuza. Omwami ono abadde ssaawa nga 2 ezekiro batukubira akatuli kyasenya mu maduuka. Batukubidde ne tukola ki tubuka mangu tujja okutuuka wano twasanze kizaafu naye mu kufa kwe batugamba nti yeekoze eki omusaana nife twatuuse ne twetegereza nga bamusazisiza kiso sajja mutuuseeko mutuufu be bamufumise eringa bina bamufumise okuva wano wera bati nekigguka birala bamufumita mu kifuba bibiri. Abantu bomesereza batabani b'omugenzi ahali Muzafaru Ssemujo, Burhan Mwanje hamwe na mama wabo Joanita Nakalema ngunu babasa kuba balina omukono omunfa y'omugenzi abo kuba batwire bamazirakeire ne bamuhayira. Abantu abalabye ababadde babeerawo mu kitundu Buulu abadde yewerera kitaawe ssaawa yonna ajja kukola ki ajja kumutta naye okumutta kwe kapoloti ke bakayanira wali omumanga wali wansi ekavuddeko kazimanyi bakole ki amutte naye nga kizza okufa kwe kumanyikiddwa bulungi nti mutabani we Buulu bwe bazze bagugulana bamaze ebbanga nga bagugulana era nemabegako bamutuga bali bamutidde mu nyumba mukama nazza bibye yajja n'atulaga obulago bwonna nga bamusibye omuguwa nga baagala kumubasa bali atoza akabanja. Moses Kayemba ogunu mto w'omugenzi yatumanyisa obwaherukire kuganiraho na mukuru we omubwire bw'akasheshe nyuma abazyo kandi ngu amakuru go kufa kwa mukuru we gamukanjire munonga. Nakulu eggulo nabaddeko ko naye ssaawa nga 3 tetunyumya ng'abooluganda nange nentambula byange nenatambula bibi okuddamu okuwulira amawulire nga ye nti yafudde gamba amawulire g'omwana wange saagategedde ngenza okutuuka wano nga okumbikira ku makya nti omwana we yafudde naye saabitegedde era nange nenzijja era okumubikulaho nga kyekyo bisobyoka bye bamufunise. Abatura batumanyisa okufamira egi ebiretwire erimu entaro obuzibu bw'okurugirira kurwanira itaka abaana barikwenda kweyonjera ekibanja kandi ngu n'enshonga ezi zikahika kare mu by'obushoborozi. Omwana ono nze ndi mutuuza temuliraanwa wa Kizza mbadde njoseza ng'akwata ebituula mu nsonga za Kizza n'omwana ono okutuusa lwe yamuwa ekibanja naye omwana n'alemera ku taata we agezezzaako okumukuba emirundi egiwera era sinezimutuuza naye omwana yalema okutereera situtegeera abadde anywa njaga oba nedda azze bw'ajja mu ofisi yaffe kyasenya bwe tuyita Buulu tumugamba ofa ki ne taata era ekyamazima Buulu nga ye agamba taata tebakolagana olw'embeera ndowooza za bibanja babadde ayagala bibanja. Mukuru w'entebe ey'okubanza ahabwa ekyalo eki yatumanyisa ngu abantu aba akabeetaho okusitama okugonjoora enshonga zaabo konka omusigazi yaguma atari kuhindura ha mbeera ze. Omugenzi ono ne mutabani we badde tebakkaanya bulungi obutakkanya bwabwe buli ku mwana okubeera ng'ayagala okweyongeza ebibanja kitaawe yamuwa ekibanja ekisinga obunene kyonna budakyayamira. Eminyeeto abaha kyalo eki bajumirira ekikorwa ekikozirwe eminyeeto bataahi baabo basaba ngu amateeka gabaramure hatariho okusaasira. Tusaba poliisi ereme kutuuka eyo yeekola ebyayo ewulize obulumi bw'abantu ekole ekyetaagisa ekwate Buulu n'abaana abasuubira okukola ebikolwa byonna balabireko okusinziira ku ky'abaana kye baakoze. Twena ekikangabwa ky'amaanyi nnyo naye ng'ekiteeberezebwa tekinnamanyika oba kituufu oba kifu naye nga kiteeberezebwa nti mutabani we ate nga muvubuka munnange ekintu ekimazeemu nnyo amaanyi naye nze ngaze nfumirira ekikola ekyo kubanga tulina kwekolerera nga ffe abavubuka. Lawrence Kizito omukuru w'eggombolola ya Rwengo agambira ha mugenzi nk'omuntu abeire ari omuturage murungi ataine buzibu bwona kandi abeire ari omutuura murungi. Abadde muntu mukkakka mu kitundu
nga talina buzibu bwonna, nga talina musango gwonna gwe tumanyi gwe yali azizza wadde mwerosi, naye kyatwewuunyisiza okusanga omuntu oyo ng'afudde. N'olwekyo tusaba poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bikole okunyonyereza. Tusaba abantu bonna abalina obukuubagano mu maka nga bukwatagana ku maali okujjamba ekikwatako erosi bwe ziba ziremereddwa, tolowooza nti erosi yeesembayo. Noonya abasigala abaddako oba ku poliisi oba ebitongole byonna ebikwasaganya amaka, mujje tulabe nga twewala ebintu nga bino ebibaddewo mu kitundu kyaffe olunaku olwaleero. Omugambirizi wa poliisi y'ebicweka bya Masaka Empango Twaha Kasirye yahamya okukwatibwa kw'abantu aba kandi atusoborera ngu poliisi yatandikire okucondooza ekirugiriraho abantu aba okukola ekikorwa nk'ekyo. Poliisi yaffe wano mu Lwengo District ekutte era bw'etyo n'eggalira abaana babiri okuli oba abasajja babiri okuli Ssemujju Muzaffar Osamanje Burhan, awo nate ne tukwatirako n'omukyala agambibwa okuba nti yabadde mukyala w'omugenzi amanyiddwa nga ne Kalema Joanita. Bano okukwatibwa kidiridde okusongebwamu olunwe nti beenyigidde mu kikolwa eky'okutta kitaabwe. Gasha kwa Bashir Kalema aha bwa Tayari West.